webale nnyo genda maaso n'okubanga mutwegattako amannya gange nze Waswa Emmanuel Before Organic Access Building ekutuusako program eno special way tutambudde tukomyewo mutungo tutambidde ku mikutu ebiri mirambirira Waswa Emma YouTube channel Trust Media Uganda saako n'omukutu ogwa Cavton Music kwe tusinzidde okwanga tuliziganya ndi n'omukulu Oblis Luja tusinzidde side zeno emutungo gye tugenza okukolera show babiri omulundi gumu leero mukyaziza oba naye ankyaziza ku mikutu ebiri n'abali ku Cavton Media Cavton Music mbalamusiza mbulonyo genda maaso n'okwanga musubscribinga tukomyewo omukyala maama w'omutabani Eyaffira Dubai nga omutabani ono ye mugenzi Fred Kigozi Salongo. Okay, Richard. Yes, Richard Salongo Kigozi. Twamu featuring akuwa ne bange lise ne tubabulira nti yafiira Dubai naye omulambo guleme family okuza n'ensonga mamazi yatunnyonnyola. Then ade ndia mukono gwange Oblis Luja wa Cavton Music nankube nangamba nti aina agala kukyalira ku family nabeko ebintu byagituusaako. Omukutu gwa Trust Media Uganda subscribinga twegatteko sharinga Waswa Emma webale nnyo okubeera ng'otwegattako nnyo twambala ne Biva Organic Access Building bulijjo Biva omulimu gwe kujjanjaba abantu gwe wena endwadde ekuluma mukubire ku ssimu ezibeera ku mukono gwaffe ogwa kono 0752 nkaaga 2427 ntambuliddeko eno mu bitundu by'emutungo biina abamanyi omumanyiyo kyenza okuba nga nsisinkana family ensonga z'abaana okuba nga bafiira Dubai abaana bafa bo bafiira ddala ate ekyokubiri emirambo mingi teginaba kukomezebwawo families nyingi zigenda mu maaso n'okulaajana olw'embeera eriwo tukyalina ensonga za ddamba muzimanyi zigenda mu maaso ate kati waliwo ez'omuvubuka omulala gwe tuse okusinkana family ye ate yafa mu gwa 8 ngenda kusomeza 3 up to now omulambo gwalema family okuzza olw'ebisale n'ebigenderako ng'ebyo tetumanyi nsonga eno butya bwe tugenda kuginogera ddagala naye ng'abaana bafa ate obuzibu bulimu kubakomyawo ebisale bingi ebasabibwa family zisinga zeesanze mu mbeera nga tezisobola kuzza bantu bano tukubira omulanga buli ena alina obusobozi gavumenti n'abasobola tuteekewo embeera ezikomyangawo baganda baffe sente zino ziba nnyingi ku family emu nga yo naye ziba ntono singa gavumenti ebeekuttemu oba ebitongole ebiri consent ng'ebitwala abantu bano singa babikuttemu tuba tuyambibwako kale kantolobudde nyumyeko ne family eno bambuulire ogwabe gwali gutya oli otya maama Jendi sebo. Sibyo tyanno sebo. Je tuli. Obulamu. Obulamu si bulungi n'akamu. Si bulungi n'akamu. Amannya go gwani. Nze Nakanwagi Florence. Mukyala Nakanwagi Florence. Okay. Nzize wano mu makaago wampise. Esebo. Okujja okuliza ku nsonga zo. Esebo. Ndaba otudde n'abaana bali wano ku line. Esebo. Balinga bana. Oba batano. Abaana b'omugenzi bali batano. Omugenzi bali batano. Amanya g'omugenzi yani mutabani wo eyafiira Dubai gwogamba. Ye Richard Kigozi Salongo. Richard Kigozi? Richard Kigozi Salongo. Richard Kigozi Salongo. Oba tufune ku kifaananyi kye abantu bakirabeko kye mwadde mundazeeko. Kiri kikyo. Okay, kyekyo kiba kireese. Yono wano gwe tulabako? Yoyo. Richard Kigozi Salongo. Yafiira ku myaka emeka? Yafiira ku myaka 43 kuba yazaalibwa 7 Okitoba nga 29. Okay. Myaka giringa 43 oba 4. Okay. Namuzaalira. Richard mutabani wo mu Kigozi omugenzi kati yafadde? Yafanga 3 ogw'omunaana. Ogw'omunaana. Yali yakamala bbanga ki e Dubai? E Dubai yali agenzeyo yagenda 2018. 2018 mu mwezi gwe11. Yes. Kakati yagendera mu company. Company ki? Company eri side ye Nabulagala. Nabulagala manyiyo company emu. Nakwasagala jogera nga. Zimanye nakimuli. Company.
KHM. K. Ogambe company ki? KHM, I think so. KHM, Yeah. International Consultants. Ngayo jimbade manyiyo. Yagendera mu company bagita KHM. KHM. Iyo company esinga kubere y'amaanyi nabulagala. KHM. Otyo? Kuba n'ekiwandiiko nze mu kugenda nga bagenda okulinnya ennyonyi. Ekiwandiiko nakiraba wano ku t-shirt nga bagenda. Nga kiriko KHM. Nga kuliko KHM. Okay. Mpulira. Kakati ne bagenda. N'agenda n'amalayo emyaka 2 kubeera bamalayo emyaka 2. Kati sente ziyagenda nazo ziyagenderako okukolera. Size bwe yatuuka eri size baamuwa. Ng'ate yaleka family. Yagendera kukolera mmeka? Ziya kugamba. Yaŋŋamba yagenda kukolera miliyoni emu. Mu emitwalo 2. Otyo. Bwe yatuuka eri baamuwa miliyoni, baamuwa emitwalo 9. 9. Yali agenze kukola mulimu ki? Saategeera bulungi mulimu gwe yali agenze kukola. Saagutegeera bulungi. Then wamanyako gye yali akola oluvannyuma? Okumanyako ku mulimu gwa ŋŋamba nga bakeera ku makya basi ne batwala gye bagenda okukolera ate ne bakomawo akawungeezi. Bw'atyo nga bw'aŋŋamba nenga saamanya nti oba mulimu ki gwe yali akola bagwali gwa kwetikka oba gwali gwa kukola ki. Saakyemubuuza. Omugenzi yakulekera abaana bameka? Omulenzi yandekera abaana 5. 5? Kwe kulya nani? Gwani? Nakato Clarissa. Kye kimufuula Ssaalongo omugenzi. Ate gwe gwani? Lwangi? Your name? Nakawesa Crown Joseph. Ani? Nakawesa Crown Joseph. Nakawesa. Okay, ate gwe? Nachimuli Claudia. Ate gwe? Waswapo. Yebe bana abaana betwogeddeko? Ne ataliiwo. Ye Calvin Kisitu. Okay. Kakati ne Namwandu. Uyabalekera alekawo amaka abapangisa? Bali mu nnyumba mpangisi. Era ne juzi twali wano nga tuli mulumbe. Ow'ennyumba sente nga azaagala. Ng'ababanja mmeka? Ennyumba basulamu ya mitwalo 2. Kati gwono wooli wani? Wano wange. Wano wawo emutungo. Amawulire ga mutabani wo okufa ogafuna ddi? Era ogafuna otya? Amawulire ga mutabani wange okufa nagafuna ndowooza nga wayiseewo nga wiiki yali eweze. Nga yafa? Nga yafa. Naye ne bamuyisa ku mitimbagano. Nali ndi wano omwana ngazze muzzukulu wange. Naŋŋamba jjajja mpulidde ebigambo bino mbirabye ku mutimbagano nga baŋŋamba nti Richard Ssaalongo yafudde. Kigozi Ssaalongo yafudde. Nga mugamba nti yafudde ddi. Gabanga nti yafudde naye tetunnaba kwetegereza bulungi. Jjajja to papa katumale okukola ki? Katumale okwetegereza bulijjo boogera ebigambo ate nga si bituufu. Ne baŋŋamba n'abaana nti juzi baabika kabaka yali afudde. Jjajja tuula wansi to papa. Bo bakiŋŋambye abaana nti kakkana. Kaakati obudde bwaziba bakiŋŋambye essaawa nga 12. Bwe zaawere essaawa nga 2 ez'ekiro ne baŋŋamba kaakana tujja kugamba ku makya tujja kubanga tutegedde ekituufu. Kati ku makya ku ssaawa nga 2 omwana najja naŋŋamba jangu kubuulire mu kisenge. Omwana naŋŋamba oyadda ku mugenzi. Naŋŋamba jjajja Richard Kigozi Ssaalongo yafudde. Tukakasizza nti yafudde. Ne tubeera awo nga tulaajana. Ne tubeera wano. Kati okuva olwo ne tubuuza Ssaalongo yafudde ki? Amawulire agasooka okutuweebwa abaatuweereza ebyo batugamba nti yafudde corona. Abasooka okutugamba batugamba nti yafudde corona. Ne tukibuuliriza banne nga baga nti yafudde corona. Kati ne bagamba nti tusaba omuntu owa corona takola ki? Takomawo. Era bali betwogeraganya nabo mikwano gye bwe baali. Ne baga nti omuntu tumaze n'okwogera abaana bagenze mu mawofiisi bategedde biki ebigenda mu maaso. Nga baga nti wa corona tebamuzza. Ebiseera ebyo.
kakati ntukitwaliye nti wakolona tebakola ki tebamuzza ne ngamba ngenda kukolona nti oyina kuguma naye ng'obugumiro si bulina kakati ate tuba tuli awo oluvannyuma lwa wiiki nga 2 nga bagamba nti ate ebbaluwa y'omusawo yagenze okujja nga bagamba nti yafa ataataaka lipooti esooka yagamba yafa corona ne wayita wiiki 2 ne bagamba nti ate yafa ataata oba yalinga wiiki nga 2 ndowooza ne bagamba nti nedda teyafa corona bakikakasizza nti omuntu teyafa corona kakati ne bagamba nti yafa ataataaka yafiira mu ddwaliro bamutwala n'afiira mu ddwaliro ne bamutuusizako okisigeni enkeera n'afa gamawulire agasooka bwe gatugamba kati ag'okubiri ne batugamba nti nedda ebbaluwa eyo gamba nti yafudde covid omusawo yagenze okweyongera okumukebera yafa atyataaka ne tugenda n'ekyo ekyatyataaka ne bagamba nti bannannyini muntu bannannyini Kigozi bwe mba muyina obusobozi basobola okubamuwa ani abagamba abeeri eddwaliro ne tugamba nti tujja kusobola okumukomyawo kya mukisa munene nnyo kuba kye tubadde tutalowooza kati ne tutandika okugoba ku ebyo ebyokugamba nti agenda kudda bannange mbatambuddemu nkoze ntya nkubye emiranga bannange ow'ebbiri ow'ettaano ow'omutwalo ow'emitwalo 2 bwe ntyo osonze ku kyalo okumalira ddala omwezi nga mulamba kakati munnange ntufunawo obusente bwe twafunawokko ate eri eddwaliro nga basaba ssente kati omuntu awezezza emyezi 2 baagala ssente ezaki eza mokyale n'okumukolako okumukuuma okukola ki ne tukuŋŋaanyawo obukadde bwali 6 twabukuŋŋaanya kati oli omuwala abikolako ne tukola ki ne tuzimuweereza ye Sandra ali eri bamuyita Sandra Nantumbwe Munnayuganda era ndowooza omukyalo oyo nkiwa nti obukakafu bwe yamulinako n'okutuyamba yalinga ndowooza mukazi we yalinga girlfriend we n'atuyambira ddala okubigobako ebyo byonna kakati era ne ku ssaawa ya leero era gwe tulina Sandra akyaliwo uwa eri akyaliyo okwasaganya ensonga kale ojja kumpa ku namba era yazikolako ntujja jimpedda kakati oluvannyuma ssente bwe tuziweereza miliyoni 6 kitundu kati waliwo muzzukulu wange mukulu w'oyo nga mugamba jangu nnyambeko okutwala ssente zino zisobola genda zibaakinga ne muyita najja kati ssente ezo gwe naziwa n'azitwala kati Sandra ne mukubira ne mugamba ssente ozifunye n'angamba ssente nzifunye ofunye ssente mmeka tenfunye miliyoni 6 omanyi zino waliwo okuwanyisa waliwo okukyusa kola kutya kati ndooza ekitundu ne kiggwera mu kuweereza kakati ne tumuweereza miliyoni 6 nantumwe n'angamba ssente nzifunye era n'azifuna ne tumugamba kati gwe kola kubikola ki kubyetaagisa ku ssente ezo ng'ate bwe tunoonya endala ne ku ssaawa ya leero bwe tuyimiridde omuntu gy'amaze nga tutetenkanya emyezi 2 kati mbuuza ekibuuzo eri mwetaagisa ssente meka okuzza omulambo kati kyetaagisa emitwalo nga miliyoni 18 ng'omukaga kweguli gwe mwaweereza ng'omukaga kweguli kwe twaweereza nga teguliiko nga teguliiko kubanga baatugamba ezo ssente zagenda mu mokyale ate situmanyi oba mokyale ssente za mokyale zaggwayo tetumanyi nti oba zaggwayo kwali ojja wova baatugamba ova wano ate ne mugenda mu mpapula ate ne mudda ku nnyonyi ate ne mukola mutya kati tetumanyi biriyo abaliyo ababikolako bwe batugamba bwe batyo kati mbuuza ekibuuzo kampani gye mupulidde mwogerako yamutwala eya KHM kati waliwo muzzukulu wange era muto w'oyo
twamuyita n'agamba nti nze mbadde njagala tutuukeko mu kampuni eyo tugyogeraganyeko tulabe oba basobola okutuyamba kubanga ono omugenzi omulimu yali amaze okulizayininga ku mulimu mu kampuni ng'amaze okulizayinangayo n'agamba ti ssente ze bampa tezijja kummala kusomesa baana bange nange kubeerawo kusooka onziriremu kawo kati omugenzi agenda okufanga mu kampuni yakyakola nabo ng'amaze okuvaayo ng'amaze okulizayiningayo ng'avuddeyo n'aŋŋamba maama essente tezijja kummala ne bwe nnaabeerayo emyaka 10 tebagenda kunnyongera ssente mu kampuni aye tezigenda kunnyamba n'azimbira ddi abaana bange kaakati n'avaayo n'agamba nze nina obwongo nja kunoonya omulimu nkole kati n'agamba nti okusinga njagala mulimu gwa security n'agamba omulimu ogwo gwe guliko ku busente n'aŋŋamba omulimu gwe nnoonya yaweza ndowooza omwezi nga mulamba oba myezi nga 2 nga tannaba kufuna mulimu n'akola application ne bamuyita gye yafuna omulimu yali wa kutandika nga 1 ogw'omwenda n'afa nga 3 kwegamba bwe yamala okuapulayinga mu gw'omwenda alina okutandika okukola yali alina okutandika okukola kati olwo asula mu mikwano gye bannayuganda banne yafa mu gw'omunana nga 3 yafa mu gw'omunana nga 3 naye nga 1 ogw'omwenda ng'alina okutandika okukola gye yafuna omulimu baamuyita atandike nga 1 yemboozi gy'owulira egenda mu maaso si byangu n'akatono kampuni mwayogerako nayo yabagamba kampuni omwana omuwala yagendayo muganda w'oyo ne bamugamba ojja kudda ku Mande olunaku lulinganga lwali lwa Mande kati ndowooza bo abakola mu kampuni eyo oba ne batuula akakiiko ndowooza baatuula akakiiko kati ne boogera ku bya Richard ne bagamba Richard yali amaze okuva mu kampuni tatuyinaako buvunaanyizibwa era omwana bwe yadda bwe yatugamba nti tabayinaako buvunaanyizibwa yali amaze okulizayininga bwe bati aba kampuni bwe batugamba kubeera twabalowoozaako ne tugamba lwaki abantu bano tebatuyamba nga tebe bamutwala bwe batyo bwe batugamba kale ne mubanga kampuni ebajjeko engalo kampuni yatujjako engalo n'egamba tesobola teyabawo yadde 10 yadde olw'ataano bo bagamba yali amaze okuva mu mikono gyabwe yali amaze okuva mu mikono gyabwe tebakyamuyinako obuyinza mpulira kati okuva onimba nga musiraani essebo etusiraanira ddala nsula nkaaba siiba nkaaba tulaajana simanyi bwe ngenda kukola abaana bagenda kudda mu masomero okubaliisa namwandu yali talina mulimu gwakola ng'akola ku ssomero yali afumbira abaana basomesa mmere kati naye atudde owulidde nguleyo akawunga kiro 2 ne nkabaweereza nenguleyo kiro ya sukaali ne ngibaweereza gwolabirira namwandu n'abazzukulu nze mbalabirira namwandu yali akola mu ssomero gaggalawo amasomero gaggalawo tegakyakola banaye muwala kambuzeeko kono katini anyway si byangu mbeera yeyo omugenzi Kigozi Richard Kaweesa Saalongo yafiirayo mu gwa 8 maama oli otya nje ndi ssebo oli bulungi ndi bulungi kuba nkyassa naye obulamu si bulungi kuba bweraliikirivu nina abagenyi bo Oyo mugenyi mukulu bamuyita Obulizituza. Kulamisa se. Kale taata, we bali kuweereza ggwanga. Amina se. Nansanyusa okulaba maama. Kale taata. Nange mnesanyuse nnyo okulaba. We bali kuma bazzukulu. Kale taata. Balaba balabika bulungi wadde waliwo ebisoomoozi. Bali be baana. Balamusiza ba baby girl ne ba baby boys. Kati maama. Yes. Awo mukulu ono twali wano juzi. Ndoze mbozi wali following bulungi nnyo. Yafiirwa omutabani. Kati maama. Nasemba okujja no ngokubira eggwanga omulanga ng'osaba buyambi nenge gyoso okomyawo omugenzi embeera eri etya era sofa we tutuuse kuba twasemba beera wano tewali mbeera yakyuseeko lwaki bigambo bya ssente ziganye ssente zikyaganye bwe ziba nga zeeyongeddeko mufunyeyo obusente butono nnyo
tebutuuka namu afu. Eyameka ze bakusaba? Eri batusaba $15,000,000 okuzza omulambo. Yes. Basooka 18. Ne batugamba kale mujja kukola 15. Mpulira. Naye sente tezinnaba kulabika. Ate nga batugamba nti mujjeewo omuntu wammwe mutwale, tujja kugenda mu kkooti batukkirize okumuziika. Abeeri kyempulira nga kyenkosa nnyo nga bw'okiwulira. Ye maama. Kubanga omwana wo okugenda ku mawanga n'atadda afazaali okomyawo omufu. Kati ng'abo abaana sirina ngeri yonna gye ŋŋenda kubakolamu. Afazaali omwana abeerawo n'omugamba taata wo namuteekaawo, naye omwana akkiriza nakkakkana. Naye omwana obutadda kimpisa bubi. Ate nange naye mu mbeera yange nga nze mulinga bwe mpulira n'emyaka gyange nga bw'ogiraba. Kati ate kino eky'omwana nga obutadda ate kijja kunkosa nnyo. Ndabe nti n'ebbanga lye nnyinza okumala n'abazzukulu sijja kuliweza. Kuba presa zigira ne zinkuba n'empulira nga sikyategeera na kutegeera. Nnyinza okuteeka ekintu awantu ngenda okulaba nga nembagamba nakitadde wanti wakitadde wali. Ebirowoozo nina biyitirivu nnyo. Naye Mukama bw'anannyamba omwana wange n'akomawo nja kusobola okulabirira abaana. Kyetaagisa ki omwana wo okukomawo maama? Kyetaagisa ssente ssebo. Bagamba ssente nga mmeka? Basookera mu $18,000,000. Naye kakati batugambye muleete $15,000,000. Nga bagamba zaaki? Ez'okumugjayo eri e Dubai okumuzza eno e Uganda. Mama nja kusaba katono nnyo eri omunnayuganda atulaba atawulira oba mboozi y'omu kusookera ddala omukubiremu ekifaananyi omwana ono gwe twogerako ki ekyaliwo aliriddawa n'embeera yonna tuleese n'olunaku olwaleero. Omwana oyo yagenda kukola. Bwe yagenda okukola e Dubai n'amalako kontrakiti ye. Naye nze egundi yatwala omwana oyo kampuni ngimanyi. Bagiyita KHM. Ye yamutwala. Kubanga nange nze kennyini omwana wange mu kugenda nagenda n'ensayininga mu kitabo. N'agenda n'akola. Kati bw'akola n'agamba sijja kudda. Sente ze nagenderera si ze bampa. Nafuna sente ntono nnyo, ennyumba agipangisa, abaana balina okulya, ate abaana bali mu bisulo. N'agamba kati ndeesanze ng'engeri gye nsasudde amabanja sijja kusobola kudda kuba sirina yadde 10 nga kontrakiti eweddeko. Ngenda kuddamu okukola. Kakati ne tumugamba nti kale kontrakiti endala. Kati nagenda okuwulira nga bagamba nti Richard yafudde. Ani akuwa amawulire maama? Ampa amawulire eriyo omwana omuwala. Eriyo omuwala ali mu Amerika. Mwana wa muganda wange. Naye muganda wange ye yafa dda. Naye omwana ali mu Amerika eyo. Kati yakubira banne essimu eno bannyina. N'abagamba bannange maama ebigambo bino mwabiwulidde. Ko bo ne bagamba nti tetunnaba kubiwulira. Tituwulidde nti Richard yafudde era bamutadde ne ku mutimbagano. Mukebereeko mulabe. Naye maama temubuulira amangu ago ebigambo ebyo. Kati omwana kwe kujja okuŋŋamba mu nnyumba. Omwana bw'aŋŋamba ne mugamba nti ng'ani akugamba. Ti bbiira yatukubidde. Bbiira yatubuulidde omwana bamuyita bbiira. Oli ali mu Amerika. Kaakati bw'abagamba ne bataŋŋambirawo. Ne bambuzaabuza ne baŋŋamba ebintu bulijjo bibeera eby'obulimba. Maama kakkana biki. Naye nze kasita baŋŋamba ne mbagamba munnimba. Ne bagamba nti bulijjo abantu bye babika olowooza baffa bonna nti bayinza okwogera ebintu nga ate si bituufu. Ne ŋŋoma abaana banzikaatiriza nkeera. Ne baŋŋamba maama Ssaalongo yafiiridde ddala. Yafiira e Dubai. Ebbanga lyenkana ki kati bukyanga? Yafa nga
yafa 3 oba 31 kwezi ennaku 2 3 oba 31 mu mwezi ogw'omunaana nga gugwako 31 oba 3 kwezi ennaku 2 kyenneerabidde kyesikyajjukira bulungi. Ne tutambula omwezi ogw'ekkumi tuli mu gwa 11 nagwo guggwako. bo eri balaga bakyamuterese taziikibwanga nedda taziikibwanga. Kaakati basooka ne batugamba nti bagambye nti ebbaluwa z'omusawo zagambye nti yafa covid. Ebbaluwa ya poliisi yagamba nti yafa covid. Kati ate ebbaluwa ey'omusawo yagenda okujja ne bagamba nedda Ssaalongo yafudde ataataaka teyafudde covid. Kakati manya nti ebintu ebyo ebyokugamba nti afudde covid ne batugamba tebajja kumuzza tekisoboka. Naffe ne tugamba nti bannange tukoze tutya titebasobola omwezi ne guggwako nga tukyali ku ebyo ku kya covid. Kati bwe twawulira ekyatyataaka ne tugamba omwana waffe bamutuwe tumwagala tujja kumugjayo ne bagamba kale mu bintu mbikoleko mu mutwale era baamutuwa twabikolako byonna bannange abagenze bampaayo 5 omutwalo 3 nga naye bwobimanyi nga bwenziweerezayo kooli aliyo abikolako mukwano gwe. Kakati ebintu byonna byaggwa empapula zonna zaggwa obuzibu bwakumuleeta. Kampuni eyimiriddewa mu bbanga lino limumaze nga muyina omwana eyafa. Kampuni tufunanga amawulire gava ku kampuni. Mwe mwali mugezezaako okugendayo ku kampuni? Twagezaako. Olwo mu kutuukayo bo bagamba? Mu kutuukayo ne bagamba nti omwana oyo ffe tubadde tetumulina. Tebamumanyi? Oba bo boogera ku bamumanyi naye bo essaawa eyo tebamulina. Kubanga kati omwana yava wano n'agenda eri mu ofiisi yaabwe ne bagamba ffe tetumulina. Ne ngamba ate omwana wange be baamutwala bani abamulina? Nze njagala mwana wange be baamutwala era nagenda ku kampuni n'ensayininga n'okusayininga eyo kampuni ng'etwala omwana wange ate kati lwaki bagamba nti tebamulina? Okiwulira? So kati kampuni olwalero luno wetwogerera nsinkano yange naawe ne waswa kampuni wagyesonyiwa oba ekyalinayo kyekkolera? Kampuni nze nandira bisenge ayinza okugamba nti oba ngyesonyiye lwa nsonga kuba kakati bba batutte omuntu bayinza batya okugamba nti ffe tetumumanyi era tetujja kukola ku bintu bikola ki byakumuzza. Kati awo ne simanya gyessaali ne simanya kyagenda mu maaso. Kambuze katono nnyo mu interview yasooka wangambako nti aba kampani bakugamba nti omugenzi yali yalekerawo okukola nabo we yatuuka eri contract nga sente zimala n'akyusa contract n'agivaamu boni bagati bakyanavunanyizibwa. Kakati anti kyenvudde ŋŋamba bo kennyini mu kutwala omwana be baamutwala. Kati oba omwana yakyusa n'agamba nti akole emirimu egigye abavuddemu awo kyessaamanya saakimanya naye ŋŋammanyi nti bo be baakola ki be baamutwala gwate kati munnange nze ndi eno mmanyi nti ebiriyo. Owulidde? Ku nsonga z'amateeka olinako gy'oddukidde okwekubira omulanga kuba kampuni eno yennyini era erina amateeka agagitwala? Sinnabaako we ŋŋambako nti ndagawa. Ki kyolaba ekigenda okukolebwa maama mu mbeera? Ekigenda okukolebwa mu mbeera eno nkuba mulanga gwa kunnyamba okulaba nti nkomyawo omwana wange kuba ne bannange bulijjo mbalaba bakuba emiranga ne babayamba. Singa mbadde bw'omu ku myaka gino gye nnina nandigambye nti oba kufa kanfe tekiina buzibu naye abaana. Buvunaanyizibwa ki omugenzi bwe yaleka eno e Kampala? Obuvunaanyizibwa bw'abaana bali bana, abaana bali 5 be yaleka. Maama waali naye maama munnange mwana mukyala muto
okiwulira era twali tukyali awo nga tuli awo mulumbe ow'ennyumba najja n'agamba nti muve mu nnyumba yange. Abaana gye basula ne maama waabwe ne bagamba muve mu nnyumba. Kati Saalo nga badde ampeereza ssente nga ssente azinsasulira mu budde, kati ani agenda okumpa ssente nga ye alaba bikyusi era n'abagoba mu nnyumba era ennyumba ne bagivaamu. Abaana ne bajja wano, maama waabwe n'agenda ewa muganda waabwe ewa muganda we. Abaana bali wano, abaana babeera wano. Kati jjajja olinayo omwana omulala akola n'akubeezaawo, obeerawo otya n'abazzukulu? Kati eyalimbeezezzaawo ono yabadde asinga okumbeezaawo omugenzi era ampeereza akasente naye ng'abaana bali ne maama waabwe naye nga nange ampeereza akasobola okunnyamba. Kaakati maama waabwe ate n'abaana bwe yabagambye nti mugende wa jjajjammwe, nange saamunenyezza. Ate wali mmuziga badde bagenda kulyawo ki, tebalina kye balina kye basobola kulyawo. Owulidde abaana n'embeera nabo wano. Wano wendi wange, wano wange. Kaakati ate ne ŋŋamba nti osanga obuzigo obwo bwe nninawo obuzigo nga obwange buli 3 obulala bw'abaana. Olagala butunda? Wangi? Olagala butunda? Wakiŋŋambako? Nali njagala kutunda kalayini akabaana ne mbagamba nti akantu kano kankatunda kaliko obuzigo 3 sobole okukomyawo omwana wange. Naye ate nga beŋŋamba abamu bembuulirako baŋŋamba bw'ona otunda obuzigo abaana ogenda bakola oti. Naye nga nange obulumi bwe bunjogeza basaagala mwana wange kumuziikayo. Kyokka obuzigo buno bulabirira abaana bano bwe banywesa n'okusoma bwe kunaddamu bujjako. Naye olw'obulumi obungi n'ensalawo ne ŋŋamba boolyawo kambutunde. Naye ne baŋŋaana nedda ogirooleka ate nga n'obudde bugenda bali baŋŋamba muggyeeyo omuntu mumutwale. Wasa wonna banga kasaliddwako bajja muziikayo. Bajja muziikayo. Kyempulira nga kimpisa bubi nnyo. Olina amawulire amapya agaliwo kati ge wakafuna okuva e Dubai? Ekipya kyonna nga kikwata ku mwana wo okusinzira eri gy'ali? Siina amawulire mapya ge naafunyeewo. Okujogera n'oyo ababikolako abaliyo. Ofunayo omuntu eri kati ku ground? Gy'ali era babigobyeko okulaba nti akoze eki, nti atuuse waatuuse. Era n'empapula zonna kubigenda wano kugenda wawawa be babikozeeko. Omuwala gy'ali. Omwalo we bamuyita Sandra. Kati nayogerako nayekko. Sandra ali Dubai. Era yalinga mukono gw'omugenzi ennyo. Nayogera naye juzi. Nayogera ne Sandra nga mu butuufu ye obusobozi bwe nga Sandra bwakoma. Kubanga ebiddako byonna byetaaga ki? Sente. Era ne juzi yambuuza n'angamba Emma eby'omugenzi byagaana. Kwegamba ne Sandra e Dubai gy'ali atunulidde kwegamba atunulidde ffe. Atunulidde mukadde, atunulidde bannayuganda ku busaasizi bwabwe. Kati embeera gye tukola ki? Gye tuliwo. Nti oli yakola paperwork ng'ono gye mukadde banyonyodde. N'abikola ne biggwa. Naye wano milioni 15 zibogerako ezo. Sandra tasobola zikola ki? Kuzisobola kuba ne yeeyize yakola by'empola mpola. Kati awo tuyimiridde. Kambuze mukadde, tubeera n'ebintu bibiri mu buli kyubiri kye tubeera nakyo. Singa bukeera ku makya ebbanga ne lyeyongera otambula nga bwe tulira nga omwana waffe tasoboka kukomawo wano, tuyinza kukola tutya? Anti kyenkunyonyodde kyenkugambye nti obulamu bwemba nja okubeera nabwo okulabirira abaana sisobola kutuuka mu budde obwo. Oba omutima gwange mweraliikirivu nnyo. Nga pointi y'omukadde gye nawulidde agamba ekijja okumukakanya omutima gwe
ng'omwana wange Ng'omwana amuziise wano. kubanga si yasoose nfiiriddwa abaana ate nga bakulu nina n'omwana omuwala yanfaako nandekera abaana 5 naye nabakuza nange muli nkakasa nti bwe nnaabanga mbadde mbasigazza bajja kgenda n'ekyo Mukama Katonda ky'anaaba atuwadde naye bw'atadda nja kubeera bubi era agamba obutadda butabani w'Ekigozi kijja kushoteninga obulamu bwe kati yeeraliikira kinaddirira nga tamuziiseeko pressure z'okukendeeza obulamu bwe agenda kufa mangu nga bw'agamba kyo kituufu Kigozi abadde n'emyaka emeka abadde alina emyaka 42 42 kuba namuzaala Okitobba mu 77 omulimu gwabadde makanika eri embeera yeyo mukadde wange ogira mbeera si nnyangu so mukadde ono emukulu yigwe mugenyi gwe nakugambye sebo mukulu wangambye nti tuli ku Cavton Music subscribing ale kuwasa YouTube channel saako ne ku Trust Media Uganda kwe tusinze okwanga tuwuliziganya bulungi lino omukulu obulizi lujja aza okukyalira ku maama w'omugenzi Kigozi eri okubiri ntawanya nnyo Kigozi ani Kigozi Richard Salongo bubaka kiboledde omukadde n'abazzukulu obubaka obusookera ddala kwe kubagumya maama tuzze okubagumya tuli wamu nammwe mu mbeera gye muyitamu embeera twagirabye n'abaana Uganda abalala basobodde okulaba ku mbeera omukadde gy'ayitamu banyolera wamu naawe era bakutadde mu ssaala nze ne mwannyinaze ne tusalawo nti wayogedde ne ku byokulya nti nabyo bikutawaanya eri abaana nga bwe tukyanoonya ssente tusazeewo tukuleetereyoko ku mmere bannange mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo bannange mwebaze baana bange tweyanziza nnyo ssebo tweyanziige bannange bwe mujje Mukama abaddiseewo afune ebintu bijje bwe gutebe guli tukyagenda maaso n'okubanga tuwuliziganya Bannayuganda nga babireeta tubakoowola gye buli nga sinana bakoowola Cavton embeera eno gyogerako oli munnamawulire tumaze ebbanga nga tukola ebintu humanitarian bino ebyokutaasa kukomyawo ekisooka embeera y'okubanga abantu bafudde nnyo Dubai naye ng'okudda kuzibu ogyogerako kinga munnamawulire ndowooza kigenda tandika ne kampuni zonna ezitwala abantu oba ezajja mu mulimu guno ogw'okutwala abantu okukola ku mulundi guno naddala nga kifuuse kya ttunzi nnyo Abannayuganda ogenda okunoonya akasente ebweru ye trend kyekiriwo emirimu tewali wano obwavu bungi omuntu atunulira famire zaabwe ng'alaba omuntu ng'omu ssekinomu yalina okwesitula okulaba ng'asitula famire eyo so bambi ne basalawo okugenda ebweru eyo banoonye ssente kyembasaba abakampuni ezitwala abantu tutunulire nnyo abantu bano betusindise ebweru kubanga olwaliro omwana ne waba yakyusa n'agenda mu kampuni endala era asigala avunaanyizibwa ku ggwe eyamutwala wano maama signature ayina ya KHM enabulagala kakati omwana ne waba yakyusa fuba nnyo obeere ng'ate ne sayidi eri gye musindika abantu kubanga nkimanyiiko nti eri nayo balinayo ba agent Bashitegeera ku ground gye muli temuletawo embeera etuwooza nti ku ground temuli omwo musindikayo buki busindise then kiba kibi so mbanga ku ground did gye muli mu following up bana abantu abasayinize nammwe okutambula nti bagenze kunoonya ki ssente ate era n'ekirala tukozese embeera eno ey'omukadde mutunuulire obulumi maama bwayitamu wano muddeyo mutunuulire n'obulumi bw'abaana abo abangi eva batukaabira nti kino kyempitamu nze bansibidde mu kisenge okumala wiiki nnamba sirya nze kino bwekiti tuveeyo tutunuulire kati ebintu ebisukka okusindika obusindisa omuntu ogenda okukola ng'omufunemu akasente nga tufuddeyo okulondoola obulamu bwe buyimiridde ku ki okiraba ndowooza kye kisinga okubeera ekikulu kambuze kira kimu because on top of all we have the government ndaba nga government tewaliwo okulegeza because here we have government tulina company tulina agent weri ne government yeri eya wano tebagayadde emolowooza tuzze tukola ebintu bifaanako weebiti nga twogera ku nsonga zezimu n'ensonga si yeso se just zijja zisiŋŋana onaabeera ku kizibu ekityo omulala naabeera ku kizibu ekirala twengeegize ku bantu ab'enjawulo abamanyi ensonga z'abaana bano n'otusinga naye buli muntu atuuka ku paati ya gavumenti olabira ddala nga
waliwo ekitali kituufu okisegera ekintu ekyo waliwo ekitali kituufu ogenda okulaba ng'oli agamba nti nze bankanga n'okunkanga olw'ebigambo bye njogera ebikwata ku sekita eyo okutwala abantu ebweru kale kwegamba gavumenti tusaba busabi wekiba kino weekiri kiriwo lwa bulungi waffe abamu twakkiriza nti essuubi lye tulina kwe kugenda ebweru tukolere famire zaffe nga tewakyali ssuubi lyonna lyonna Kampala kakati nammwe gavumenti muba nga mwatuwa akakisa kano nga ke kaliwo nsaba mututunulemu mulongooseewo nnyo akwegamba nakyo tukyongereko kuba kati omusolo gwo tebajja gaana gutujjako nga tumaze ofuluma buli we tugenda okukola ate ogenda okulaba nti nze yagendera mu bulumi ate omusolo munzijjako muki mungi okiraba ekintu ekyo so kati ebyo byonna byonna gavumenti manyi musobola okuzuukuka mutunuulira ensonga zino ate ebintu bino mubiraba nnyo ebintu bino mubiraba naye nga bulumi bw'amaanyi ffe abantu abamu tuli emotional mu nsonga weeziti naye nga tusaba busabi gavumenti tusaba busabi bekikwatako ba agent side eyo mu abasinga n'okutulaba n'olaba ensonga y'omwana mwaka guno ne guggwako ng'omulala alese ensonga ye n'omulala n'aleeta ensonga ye kwegamba bbanga tono nnyo olaba abaana banjawulo nga buli omu alina ekizibu ekyenjawulo naye era tolaba ddi oba ddi kwegamba eyali tuyambye eyali badde eyajja jjo okisegera ekintu ekyo simba nnyo batusabe Katonda tumale mulabako nga sse ku nsi kuno nga zze fizikale simanyi naye nga tuli mu ssaala zokka tusaba busabi Katonda ayambe babiri nga bataasa naye ng'ekikulu ky'omulamwa gw'eno program twagala muyambe ku jjajja wano we tuli bazzukulu abayina ayina obusobozi oyinza okuba ggwe oyinamu obanga naye wali oyiseeko mu kyekimu oyinza okusanga naye wali ofiiriddwako omuntu ng'ali Bulaaya wakola otya okulaba nga wuwa akomawo n'omuziikako kakati ge gamagezi gyembeera gye tunoonya mu puroguramu eno taasa jjajja enamba ze z'essimu weeziri agenda kuba yongero zibasomera jjajja ogenda soma enamba y'enjawulo tusaba alina kyolina mmere giweereze ejja kutuuka alina ensimbi connecting ne jjajja era kuba kugambye point yange sooka okunuma nti at the moment omwana we kawata muziika wano emyaka gy'alina obulamu bwesaze okulabirira abazzukulu tatabulabawo somera ku namba jjajja eri 0757 42 48 16 0772 95 61 06 MTN Nakanwaji Florence eya Airtel kanjiddemu eri 0 musanvu 5 musanvu 42 8 16 0 musanvu musanvu 2 9 5 nkaaga 0 mukaaga enamba y'essimu y'essimu so tubako olaba naffe for olwaleero bwe tuba nga tusobodde okuleeta ku kyokulya n'omulala n'emmere tesobola kuba nti yeemala okitegeera ekikulu kya byonna nti nze nja kwebaza Katonda nti ennaku essatu kale bwe gaba nga gabadde maziga ga mmere tegajja kubeerawo bwe tujja twegattako ekikulu kya byonna bulijjo nkibagamba mu program ze tutera okukoleza okuyamba tetujja kukola byonna tubimaleyo tukyusa bukyusa bulamu kusingako bwe tulabye ekyo kyolabiddeko ddala omuntu amaziga ge mulaba ku jjajja wano olwaleero bwe tugasangula obusanguzi kimala bumazi kyokka kiba kitumala oba basigadde bali batya oba batya asita tukyusaako ekyo kiba kimala bumazi so naawe wennaatulaba Abannayuganda mwenna abatulaba mu ssaawa ez'enjawulo mu nsi ez'enjawulo tubasaba mutunulire ennyo jjajja ono n'emboozi y'omwana we ono tumulaba mu kifaananyi kati omwana yalemera ku mawanga yafa mwami Richard Kigozi abaana be bamulabirako mu kifaananyi naye ng'ekikulu kya byonna tusaba mujje muyambe jjajja bannange tuyambe jjajja njagala okwebaza mwannyinange Olivia ali UK gy'awangaalira ensonga zonna ezikwata ku bantu azintuusaako mu budde bwangu nnyo mbeera sinnalaba nga ye yantegeezezza dda nti kino weekiti ne weekiti waliyo omuntu afaanana wati ne wati kwegamba ne tukwatira wamu okulaba nga tukola ki nga tugenda tukyusa abantu baffe mpola mpola mu mbeera we naye nga jjajja tukusabira
guma nnyo jjajja abawuliriza omulanga ne badduukira mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo mwebalire ddala bannange maama fiina maama fiina munnange muyambi nnyo maama fiina muyambi nnyo munnange badde mukubira omulanga maama fiina anyambe munnange omwana nga akomewo weewawo munnange tayinza kwasaganya zonna naye kyaba nkwatidde kikola ki ekyo kiba kimala omuntu kyaba asobodde okunkwatira kiba kimala kuba omuntu munnange kizibu nnyo okulaba nti akutte zonna kuba naye munnange ebizibu naye aba abirina ate si byagamba nti oba byange byokka byebiriwo naye munnange omuntu yenna kyaba akwatidde mba nkyebaza nkyebaza munnange mwebale nnyo mwebalire ddala naye bannange simanyi bwe ŋŋenda kukola abaana bwe buzibu abaana bwe buzibu ate kati omwana wange engoye yafaanandekera abaana nakirabanga ekyomugaso ennyo ekyomuwendo ennyo kuba yatulekerawo abaana emiti emito naye munnange watya nga sibakuzizza kuba tewali agenda balabirira tewali agenda kubalabirira kati nakola nti omwana wange okudda abantu bagenda basanyufu okudda naye okudda ebintu nga bino so ng'ogenda tugenda kunoonya Ssuubi na Ssanyu abadde ku mukutu gwa Wasa Emma mwebale nnyo nga mutugoberedde Cavton Music subscribing nga mwenna mwebale nnyo nga mutugaseko nkwebaza ssebo okutulako naye kushema nange nkwebaza ekikulu kya byonna Waswa njagala okwebaza weebale nnyo weebalire ddala platform weziti tulina zikozesa ku mbeera ya kugatta ku bantu okitegeera tuleme kuzikozesa kufuna ffe nga ffe kuba kino Katonda yakiteekawo yatuteeka mu wetutudde olwaleero okulaba nga tukola kye tukola so Waswa nkikwebaliza nzijja ngoberera programs zo nnyingi ozikola abantu obulamu ne bukyuka n'obatunuli okulaba nga ate kwegamba okikolera ddala nga tokikola just lwa bigendererwa byo naye ng'okikola okulaba nti omuntu akola ki akyuka so ekyo nkikwebaliza genda mu maaso ne woolikeera olunaku ng'olaba nti bakuvuddemu bw'okikolera gwe sigala ku mulamu ogwo ne woolikeera olunaku nga waliwo ebisasamaza bingi mu kibuga abangi bakola ebisasamaza bakola ebintu ebitagattako gwe sigala ku kigattako so nkikwebaliza ate ne nebaza n'abantu abo ab'omuwendo abakkiriza nti Waswa akikoze kangende ne Waswa Lujja akikoze kangende ne Lujja so tubeebaza nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala naye nga mulamwa kuyamba tuyambe okay mubeere bulungi banne mweraba ku mikutu gyombi